okutegeera tetusobola kutegeera kyekimu kubanga ne mu class omusomesa asomesanga lumu bwati naye noofuna nga luwo wa first owa second nga muli 10 nga liwo n'ow'ekikumi okitegeera tetusobola bitegeera kyekimu naye atabitegedde n'asaba omukisa obitegeera abitegeera bw'abeera nga tasobodde kusaba na mukisa bitegeera tetusobola kusiba muntu mukulu awezezza myaka 18 kudda waggulu tumusibe emigwa ategeere omuntu musiru atategedde ne bwomba n'ompikamu ebyo byennyini nga obitadde mu ngeri ya mukka n'ogupika bupisi abitegeere tasobola bitegeera naye wabeera nga ayagadde obimanya n'asaba omukisa abimanye n'olwaleero ne wano mu misomo gy'emyoga kamubeeremu bannamawulire ebimu mubiyize wano si kyekyo naye it's not because muli basiru naye kukumanya tekugwayo zimbadde simanyi nti atulwanyisa naye nze kyemmanyi ndowooza naye yeetaaga kutegeera butegeezi what is transparent here kiki ekiriwo lwaki weetuli kubanga wolaba koze yaffe nga naddala omuntu akulwanyisa ate nga komenti senga abadde muvubi ogamba bambi tamanyi kyetulwanira naye sikakasa nti ali mu kulwanya bulwanyi oba oliawo yeetaaga kumanya kituufu naye mbadde sikimanyi atulwanyisa. Obuzibu bwennyina ne Muhangi ekisooka tanzikiririzaamu mu buweereza bwange ekyo kirina omubangi nnyo nga tolina kyewamukola tumusobyangako kubanga nze Muhangi namwe bennyini muzze mutugoberera nga Sebanga ne Muhangi twali tusinkanye ewa oyinza okulaba wetukolera bato oba olutalo we luva tewali Muhangi alina kulwana ne basalvado baticampamire bakansiime abagwa mu katigole ye aboogera oluzungu abazanyira comedy ku La Bonita mu comedy store mu Funny Factory ababeera mu National Theatre nenze Sebanga neviridde nansa na waffe Namuŋŋoona Bwayise Makindye mu downtown gye nvudde nga nwana paka mukama lwanyame nenfuuka star nenfuuka president era neewunya nnyo Muhangi okuba nti alwana nange nze ekinuma ku Muhangi kintu eki butatuwa platform ffe nga baloko comedians oba abantu b'owansi abaana bana ba downtown kali full stop wali omulabeko mu comedy store kapero wali omulabeko mu comedy store nze Sebanga ndaba emirundi emeka ntwalayo maanyi nakagendayo emirundi 3 neninda nzizeeyo teyasobola kukola ki yangamba ekigambo kimu bafaani be basalawo faani be basalawo be babitegeka ekirala kyennyina ku Muhangi yayomba mbu bampadde obukadde 3 ye yabulekayo obw'emyoga neneebuuza Muhangi oba nkiiti sijja muvuma wabula kaŋŋamba endowooza bbula ly'amagezi olw'ensonga Muhangi n'obanga gwe omugagga ewamu ku kyalo teriyo muntu mwavu Muhangi wabuuka bubuusi n'ofuuka omugagga ansa yange iki nze Sebanga ninga omusajja mu Bayibuli gwe bayita Batimaayo yali musajja nga muzibe nga talaba talina maaso bwe yawulira Yesu ng'ayita nga wonoowulira nti bakubya akalango President Museveni agenda kuyitawo n'asembera kumpi Batimaayo n'asaba Yesu amuddiza amaaso kubanga yandisabye obugagga yandisabye emmotoka yandisabye abakyala naye yasaba kuddizibwa amaaso ge Yesu n'agakola ki n'agamuddiza bwe yagamuddiza omusajja oyo yeewunyisa nnyo mu Bayibuli n'ajjukira bazibe banne abatalaba obuzibu bayitamu kubanga omuntu atalaba abatasobola kwetwala manju abatasobola kulaba TV tasobola genda kukola mu tawuni ngaffe bwe tukola okitegeera kati Batimaayo oyo bwe baamala omuddiza amaaso n'atandika okulaba owulira oluganda n'addayo n'anona bazibe banne kati ye Sebanga nze Sebanga nali mwavu nali munaku nali mulekwa kati buli wenda banga nze ndi mu mbeera ennungi neeyagala nina emmotoka kapere tayina nina ennyumba full stop tayina nzijukira obuzibu bwe nayitamu Land Road nga mmanja nali siina business kati nyinayo business naye obuzibu bwe nasanga nga siina business mbumanyi embeera gye mpisemu mu covid kati ntunulira omwana atayinayo wajja wadde olwataano negwe ogamba ota nti batuwadde obukadde 3 gwe Muhangi n'otabwagaliza bano abaana abajja obuzzi nze Sebanga neesobola ne waliyo omwana yeetaaga emitwalo 2 atandike wali akaduuka atandike okutembeya atandikewo omudaala gwa chapati nga sente ezo bw'onoozimuwa obukadde manywa emitwalo 2 gajja mumuyamba naye gw'ogamba mutwagala obukadde 5 ate Muhangi kyataamanya nti obukadde 5 gavumenti ejja butuwa na buno obukadde 3 gavumenti yabuwa bakomediyani bonna mu Uganda wabula yabuwa bakomediyani abali mu kitundu ekimu katugezenga muno tuyinamu division ez'enjawulo tuyinamu Lubaga tuyinamu Makindye tuyinamu Nakawa tuyinamu Kawempe yaddiranga bakomediyani oba muli beekawempe ne mwekolamu omulimo
ate ne mba musukkamu era musobola okukola association eziwera balina babawa obukadde 3 na bano lwakyo nga nti zonna gavumenti yali eziwa bakomediani bonna yabajjangamu ebiwayi oba patis ez'enjawulo neryokebawo obukadde 3 anti yagamba nti obusente bwe mwasaba butono nnyo miliyoni 3 nga ye jasaka bagakola mu lunaku lumu. Nzijjukiddeko omwami omu bagenda ne bamusaba ekyokulya n'agamba mmere gye nsigazaawo ntono nnyo yamba yange. Kati nze nkubuulira obusente obwo butono nnyo kituufu nnyo. Nyinza obbeera nga nze ngaze sigenda nakwewolako yadde miliyoni kuba nina obusobozi obwetuusaako obaolyawo obuntu obutonotono bwe nsobola okwetuusaako. Naye miliyoni obwo butono bwolaba 3 omuntu yenna mu Uganda ku mbeera gye tulimu bw'awulira nga agamba 3 ayinza n'okukaaba amavuzi gange olyagayo obusente obutono obwo. Kuba abaana be tulina waneeno n'ebirooto bye bayina nga mutuufu emitwalo 2 okugyongera mu kabizinesi kakabadde katudde ebbanga lino lyonna kagenda kayinza okukomyawo obulamu bwe bwonna, family nesanyuka, abakyala abamaama we nasanyuka n'abazadde bonna. Miliyoni ziri 3 gwe kitunulemu nti n'oberowooza abantu emitwalo 3 bantu bameka bogenda okukomyawo akamwenyumwenyu ku matama gaabwe. So butono naye ati busobodde okufunika okuyamba ku bali obubi. Ebyetaago byaffe byawukana, waliwo anoonya ekyokulya, waliwo anoonya amafuta, waliwo anoonya air ticket atambula agenda awummulemu. Kati munnange obwekyokulya n'owa air ticket, you cannot compare the two of them. MC Mariaki tumanyi mukwano gwo nnyo waki ye tewamukuba kikopo okubanga naye ayeegatta mu kino ekintu. Mukwano gwange nnyo ate era mukwano gwa Sebanga nnyo. Ndowooza anytime Mariaki agenda nakujja kwegattako kino ekintu kubanga ali updated ku buli kigenda maaso. Lwakubanga nga bwe nkugambye nti ebintu bino byonna tugambe nti ye akyakola mawulire. Simanyi ebyamawulire sibimanyi nnyo n'ekyensinga okwetaaga nti this is an ideology omuntu gy'asobola okugoberera waaba awulira nti emukolera. Ideology kye kirowoozo. Ekirowoozo nkusomeramu ne gamba nti owayo muganda wange kino kye ndaba. Kati guno omulimu gw'okola mu byonna lwaki tewasoma mirala. Olina ensonga zo naye waatuula wansi nze kyemmanya ayinza obba kyetegeeza kitambula kitya kinaakola kituufu. Bingi ebibaddewo nga mutuufu tubibuutugasoke tulindeko tulabe gye kiggwera. Olwaleero bantu ba members be turegistering nga buli lunaku bangi banjawulo naye because atandise okukitufunamu trust olw'ebintu ebijja bibeerawo kimu ku kimu n'okwongera okumanyagana kuba kati wenoonyingira otya ekintu kyotamanyi. Oba ekintu kikuzitoweredde kyova oleese omukulu emu okubasomesaamu era kikufuukidde ekyewalula kibadde kinzitoweredde olw'ensonga abantu tebaafuna kuyigirizibwa kumala oba kusomesebwa kumala ku ssente zino ez'emyoga. Abantu baali bamanyi ssente zino gavumenti weenezituwa za bwereere tugende tukyakale tusasule ba landiroodi batubanja tutwale ba girlfriend zaffe autu ssente nga ziri awo tezirina mutwe na magulu naye zino ssere z'emyoga ziringa za banka nga bwogera mu Pride Microfinance nga bwogera mu Equity Bank na zino ssente bwe ziri. Ekyenjawulo ekiziriko nti abazikuwadde baba bakumanyi. Ekyokubiri togenda kugira nti baagala amagoba mangi nnyo togenda kubeera ku pressure kyekyokka naye ogenda zizanga buzaayo ssente za banka. Nti full stop agambye yayagala ssente ku manda agenda asasulira ndiro ogenda mu full stop asaaga zino ssente ekindeteseza omusajja oli okuba Minister of Trade nga ssente zino olina kubeera ng'oli organized ozifuna olina okuba nga oli member ali registered. Kali full stop nyine empapula z'enkyamubanja kadi agiina naye njagala ebbaluwa ya chairman njagala obufaananyi 3 njagala photocopy y'endagamuntu ate mpandiikire n'ebbaluwa nga president ensaba okwegatta ku kibiina saagala kiseera kituuka agambe nti eyo Sebanga yatukaka njagala gwoba weewandiikira okwegatta mu association yaffe. Kati ebyo waabifuna wamu n'emitwalo 2 gyakwewandiisa era nga memba. Ekirala alina okuba nga atereka naffe alina okuba nga yagulamu n'emigabo shares. So kati ebyo byokuwoza mbu anoona ssente ku mande sebo olina okumala okutereka n'oba ne saving n'ogula shares ate ng'oli memba weewandiisiza emitwalo egyo n'ezo empapula z'embasabye full stop weesonyiwe ssente zino. Ssente nja zikuwa naye omala kutuukiriza ebyo byenjagala. Oyo kapere asaaga ye tagenda zikomberako ddala kuba si mutuufu. Ogamba nti bantu ba wansi kati full stop asobola owandiika. Full stop awandiika yasoma oyo wa senior 6 obulwadde bwe bwamukola bwe mutyo ne full stop omusajja w'amaanyi era kyovula full stop lwaki agenda funa ku ssente zino alina bizinensi z'akola
akolera wali ku paaka nkadde musuubuzi wa ngatto. Ekirala alina omukyala n'omwana, n'omukyala yamugulidde ekyalaani agenda kutunga engoye, kati we fulisopu asaanidde okufuna ku zino sente kubanga agenda kufuna waziteeka. Teeka sente woolaba. Oyo kapere tayinza zikombaka aziteekewa, talina bizinensi, talina buli kimu kyamukolera, tagenda zifuna, oziteekewa kapere. Zino si za kwonoona, si za kusuula. Nze sente zino wezajja abantu bayogedde ebigambo bingi nnyo, abantu bayogedde ebigambo. Sebanga natuuse n'okwejjusa lwaki navaayo mbeera omukulembeze w'abakomediyani nga buli omu ayogerera Senga Sebanga, n'abantu abatali bakomediyani, ababooda, abatakisi, abasuubuzi nga bansaba sente z'emyoga. Bannange bakomediyani nga sente zennyini baagala zitwala butwazi. So kwe kuddayo mu baganda bange oba mu gavumenti abatuwa sente zino ne mbayita bajje bakomewo babunyise engiri oba badde batusomesa emyoga kyeki. Naye neebaza omukulu wazze oyo gwe bayita Emma kuva mu Ministry of Trade kubanga be batuwanga zi certificate ezo ezitukiriza okujjayo emyoga. Baganda bange basomeseza bulungi ate ensanyuse balaze bayize era bategedde emyoga kyeki, bagenda zitwala bulungi. Ti omuntu okugabana ku myoga olina okubanga obadde osevinga, olina okubanga obadde olinamu shares ate ng'oli member ali registered omujjuvu. Sikuva eri mbunze Maria kiti weewandiisanga mu association yaffe ate noyagala weegabanire ku myoga. Sooka ofuuke member weewandiise obeere mujjuvu ate olina okusevinga mu sako yaffe eyo ate olina okugulamu emigabo mu luzungu kyoyinza okuyita shares. So kati awo tujja kuba tuganyulwamu bakomedian, tujja kuba twekulaakulanya nga tuyita mu sako yaffe eyo.